Abakungu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza bakulembeddwa mu minisita Janet Museveni. Ekimu ku bibadde ku mwanjo ye njawukana mu misaala gy'abasomesa. Abasomesa ba sayansi bakufuna wakati w'akadde akamu emitwalo 7 n'obukadde 2 mu ngereka y'emisaala emipya, so nga abo abasomesa amasomo agamanyiddwa ng'aga arts tebafunye. Abaka abamu bagamba nti abasomesa ba sayansi bano abamu bakufuna ensimbi ezisinga ezifunibwa abakulu b'amasomero. Omusomesa n'aba asomesa sayansi ajja kuba afuna sente nyingi okusinga akulira essomero, headmaster oba headmistress. Ekyokubiri, esente ze bawadde omusomesa wa sayansi ozibazamu emirundi 2 okuziwoona omulala, naye nga bonna basomesa basora mu mbeera mbi, basiiba mu mbeera y'emu. Emisaala tutandise ne ba science teachers n'abakulu b'amasomero. Abakulu b'amasomero bajja kusingako ku basomesa baabwe omusaala. Abaddawa amawulire nti basomesa bajja kusinga ba headmaster, agamawulire mafu. Kyokka minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni agambye nti ensonga y'emisaala ekolwako wadde nga basobola okutunulamu abo abasomesa sayansi. Ono agasseeko nti okwongeza emisaala bakwesigamye nnyo ku nsimbi eziba ziriwo mu ggwanika ly'eggwanga. The fact that you have brought it up and we'll go back to try and correct it, but there are certain things that we can't do anything about because we have no funding to help to do it. And problems of salaries. Abaka batabukidde ab'ebyenjigiriza ku ky'amasomo agasomesebwa mu matendekero aga waggulu ne balangira abakulu bano okukola enkyukakyuka nga n'abasomesa bakwatibwako ensonga eno tebeebuuzibwako. The difference is that some are done in semester 1, others are done in semester 2. For example, students who are doing accountancy, they are supposed to do business law in first term or first semester. Ateeka omwana ajja okusobola okuganyulwa mu katale k'emirimu egiriwo. Omuntu ajja okubeera nga afuna kimwanguyira okufuna omulimu nga tumuwa obukugu ze tuyita skills omusobozesa okweteeka okubeera mu katale k'emirimu. Ekirala ekikubaganyizibwako ebirowoozo y'engeri gavumenti yeesalawo ku masomero agalina okuyambibwa. Abaka bagamba nti kino si kirambulukufu bulungi. Yo minisitule y'ebyenjigiriza ezzeemu okukinaganya nga bamaze okuyisa ekiwandiiko ekikugira amasomero okuduumula ebisale. Sent out a circular asking schools not to raise the school fees until the Board of Governors have looked at the matter, they present. Abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza olwaleero balabiseko mu kakiiko kano okunnyonnyola ku mbalirira yaabwe eya 2018-2019.